Zimutugudeko kwa msika pale yena ategeza nti mukwano Jackster bamutula bamukubira bambi ku mulyango gwe kapale chali wange mwagala nnyo nnyo teyawayiriza Mariachi mbuno ki nti ayamuwereza abamukubye ebyo yabivamu ebyentalo jukira nayo lika interview kataka kumerwa kwogera bituge ebyo so nolwecho bambi abaddeko ku church twebaza Katonda yawonyeza kapale Jackster anayongera okwanga nnyonyolo musumba bamukuba batya Nitugamba neka pale miaka 3+ lwaki tobera na mchala kuma kosanga singa yagulawo mangu nga wamukubidde nga tonna jado tukanga gulawo mulyango gwafe ate walo chali wa famita up ya is watching ina bisiste birungi singa muwayo kimo ye byembaga byako ma platinum ya musondero moko kapale wajja platinum ne tukuwo mu omutemwa kwa sente bongo ngambo tyambusa wazino ebyembaga tonna bakubanga atobikolako nayongera okubanga gambo musumba naye no musumba namugamba ngoludde naye namugamba bulijjo ninda gwe musumba Okay. Nawe onsoke kuba bonna bali kulujja badiba. Wabula ebigambo bibadde bingi nnyo nawe wandibadde atobyewulirako anayongera okubanga omanya kapale bamukuba batya biki byayisemu omusumba amusabidde Katonda amuteekeko favor amuteekeko amafuta era yongere okubanga amukuma tuyiga okusaba okwesabirako abadde awemula nnyo yabiva ati muhanja gana kyali kya mumya gona teyamwetondera nga awemula nnyo mkitegeza bemala okwetonda tajja kubiddamu ebyo kapale MC Deman yaman nga maze ndi musajja muwulu era ndowooza bawulu otumanyi bulungi. Olina emyaka ng'emeka? Mpezeza 38. Obuwulu lwaki babukuwamu diguli n'obutwala? Nali ninda ggwe musumba. So kati maze oyingiza emmoloka munda nkomawo okugala gate ne banteega ne bantema ejjambiya naye yakwata kisenge. Endala ne bankuba ekibaawo ekyalimu omusumaali ne kinyingira munda era buzi zaavudde mu ggulo. Naye bangamba mu Uganda bagenda ginemesa ebigambo bye nawulyanga badduka baali basatu. So kati ndi ku bunkenke ne wakasi kyasulayo ndi mu hotels zimberamu simanyi mukama kati yamanyi ekiddako. Ogenda kuba bulungi. Haleluya. Ogenda kuba bulungi. Haleluya. Katonda amanyi okuteesa. Haleluya. 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 Keyimbiremu. Haleluya ngenda kufuna obukuumi. Haleluya. Bulijjo nsaba maze omwezi gumu ekitundu okuva we nalokoka. Era mbadde nzijagala nensaba. Obadde mu kanisa ogambye tokyasula waka. Si kyasula waka mbeera mu kava. Mukama obukuumi abukwane Mukama ayamba yeyambye nawe n'okufubutuka osaba Mukama yabo wekweka. Ebintu weetu bino otambula pakati simanyi kiddako nja kusooka kufuluma mu kuggwanga afune yenna ekwekamu ukondabe. Omuntu agadde okumanya scenario yali etya we bakutemera? Bantemera waka ku gate nali nkomyewo nga nzigulawo gate maze okugulawo emmotoka nyingiza nkoma okugala gate ne bankuba ekibaawo ky'omusumaali mu mutwe ne baddamu ne bankuba naki n'ejjambi oba yali ejjambi yakwata miisi ne bandekola ki yali genda kunkwata Mukama nabugula nanziriza obulamu obulala. Sina ntalo na muntu nze mu comedy era kyemayi bino biyinza okuba si bya comedy biyinza oba bintu birala nnyo mu mutima gwange bwe ndowooza biyinza oba birala. Kyonna kyekiri simanyi ne nosooka okwekwekamu okonzuula endabe ki ekituufu kuba tikintukaako bulamu bwange kasooka mba mu nsi bantu kwagala kunzita zamujja senior comedian nsanyusa bantu sina mpalala na muntu kati simanyi kikiddako sina mukamusajja gwenjiriba naye sina kati awo simanyi okufa kintu kirala nnyo kiba kisirandi kyamaanyi oba tisaasobola kufa kitegeeza Mukama akyali nange kyonna kyekiri kijja kuggwa bingi bye tuyiseemu bibadde biggwanga. Okay, so sorry, sweetheart, tuli basanyufu bambi nti obulamu bwe bulamu. Omanyi sometimes ekintu ekigendamu obulamu bw'omuntu. Oba abantu tebalina kisa. Otema otyo, olaba otyo omusayi gw'omuntu ng'omutema, you know. I don't know how people feel. It is so sad. Uganda is getting crazy. People are doing crazy things. Nze naye mayiba na Uganda oba tuli bantu balamu, you know. Kigenda kitugwamu simanyi provoking naye ndowooza tuddeyo mu buntu tuddeyo gye twava bani abatuzaalira abaana bwe bati abalina bidi era b'omusayi n'ateeka nga munagamba bannange kiki enkola kino so ansuubira Uganda si bwekyo bwe yali Lutalo's voice so let's get back to our basics. Let's not really tubemu akokuntu mba tuli awo nga bagana abayimbi okukola kibyo badde nyumiza kakati